Please muleme kujeno nga mumansa zino comment za P2B eno temuzireta yuzi ekituufu kiri nti nange kanjikwatire mwana kubanga nange bye comment mbikoye okitegera mbikoye otherwise katusoke tugende mpola mpola kuba senior revolutioners ba kuno yes katugende mpola mpola tugende tutandike who is a revolution yani a revolution is someone who does not sit to wait for things to be done or to be changed but participates actively to make things change. Eyo ye simple definition jensobola okuwa nti revolution osiye muntu atulawo obutuuzi alinde okulaba ebintu bino nga byekola asitukiramu n'abyegattiramu okitegera okubikyusa then revolution yenna tubeera revolution yenna ebeera ne core principles oba guiding principles za revolution okitegera era nga guiding principles za revolution yeno gye tulimu ya Uganda bagiyita democracy na human rights okitegera ekintu ekyo democracy ne human rights democracy chechi wano wali okulonda okitegera n'abasinga mu preachinga protest vote naye mugimanyi okitegera ekintu ekyo kakati eno lecture egende kuba senior revolutionaries ba kuno muyige okitegera kati wetuba ntino according to the definition batugambye nti ye muntu asitukiramu okubikola yensonga lwaki twogera yensonga lwaki abali ku ground bekalakasa yensonga lwaki abali mu diaspora bekalakasa tuli mu kintu kibagamba nti katukiremu fena tukoleki tubikyuse okitegera ekintu ekyo national unity platform yayita abantu bonna bajje besimbewo okitegera bajje besimbe balage interest okukola ki okutukwatira bendera mu lutabalo lwe tugenda okukyusa nakyema lyanga tuyita mu kintu kibayita protest vote wabula national unity platform olwokubanga si ba dictator bagamba nti fenge ekibiina katukwateko 40% yokka wabula tukwate 60% tujiddiza abantu 60% okitegera gemanyi g'abantu essaawa eno getulina lwaki kubanga waliwo ebintu ebyetaagamu ebiri technical nga bo be bajja okubira for example ensonga ze batusindikamu waliwo intelligence nga ffe munansi tesobola tutuuka ku ensonga lwaki bo bagamba katwesigalize 40% abantu tusoke tubawe 60% nawe tunaba tukyusiza government tusobole okutwala ki 60% I mean kibere 100% tugiwa abantu okitegera national unity platform kakati mwabatugamba tusirikete tuogera ekibina gwe kinawa kadi gwe tugenda naye when are we going to participate in the 60% eno tugenda gikozesa ddi kubanga yo national unity platform ekugamba 60% njikuwadde kakati sebo 60% bagenda jiwa bazibu bamimwa oba batunula ebibbali ng'ebintu bikolebwa kubanga batugamba tulina okuparticipatinga mu byonna era ensonga lwaki national unity platform yatuwa 60%. However kubanga tugoberera ekintu kibayita democracy abawagizi ba ttiimu Shamimu Malende tuyinza okubanga tulina maanyi gamala okuwangula ttiimu eri nti sente ze bataddeyo zaguze emitima gy'abantu era kino n'ekikuutira bannansi temulonda muntu abawadde enguzi nedda twagala command londa omuntu oyo akuli ku mutima senga vetting committee ekutuukako family ya Shama gye ngamba Shamimu Malende ye candidate waffe kuwa Kampala Women MP Kansole Wisi Lubongoya Kampala Central Dede tujje ku Joel Osenyo nyitatukoze byabe Nakawa West tujje ku Alex Waiswa Mufumbiro naye tumuteekeyo then tujje ne ku engineer bali mwezo tugambe nti ono ye road mayor that is our 60% about democratic rights that is what we are exercising okitegera ekintu ekyo however abo nabona bensomye nze ngaze bempagira senga tebafuna maanyi g'abantu bano abantu tebagamba nedde ekintu kiri otherwise inze nga revolution kinkakatako to obey by the rules of the revolution nga ngenda n'oyo democracy gwasazeewo okitegera oyo gwasazeewo essaawa eno kikyendi mukola I am exercising my democratic rights so wetubanga tudistogera ebintu bino tuleme kuteeka mu feeling tukozese ebintu nga tugoberera guiding principles za revolution ze yatuwa tumanye when is democracy going to be activated how is it activated when am I participating and how am I participating okitegera ekintu ekyo so tuleme kwewanya olugezigezi yes kyensaba kubanga revolution ene ina principles ezaayo then tujje mugamba mubika ekintu kya fundraising kyemubika fundraising tegwa mu revolution ekyo nakyo mukiyige fundraising is not among the core principles of this revolution core principles za revolution it is a must follow munansi wenna no matter your size no matter your age no matter your status it is a must wabula fundraising egwa mu core values eza national unity platform under inclusiveness okitegera bagamba nti buli munnauganda eyeesobola ng'olina akatono k'osobola okuwaayo jangu otwegatteko mu fundraising drive gye tuliko jangu otwegatteko that is optional
because it is a core value. Wabula democracy ne human rights, it is a must. Oyino kalonda under protest vote. Protest vote nayo jetwogerako lugudo tekera ku machambu n'ogwa mbu protest vote no tuveno nga tuselectinga abantu betugenda okuyisamo obusungu bwaffe. How do we do that? To get involved. Tufune omuntu wali candidate tigomwesize ne mu 2026 abacommanding such that wanakuba omulanga n'abagamba nti kati yesawa musituke olwokubanga mwamuteeka mukiririzamu yabakwata ku mitima mujja genda mukoleki mulumbe kye tukola bannange. Okitegere ekintu ekyo. So bali revolutionaries bakuno badde nsaba musoke mudde ku principles za revolution mudde ku core values mwawule core value ku principles such that activities ezo ziba zikolebwa omanya nti kino kigwa mu core values za national unity platform wabula kino kigwa mu revolution. Every core principle of a revolution is a must to every Ugandan. Buli omu ayagala enkyukakyuka oba gweyita revolution nga participating mu democracy ne human rights. Essaawa eno mwabakugira abantu okuwagira abantu baabwe kuffe nammwe ani mukyamu kubanga gwe onnemeza ku exercisinga democratic rights zaffe kakati kuffe ani mukyamu ani mutuufu. So muna Uganda gwe nawe naali eyo tebakugaana kuwagira candidate otandika simbula embalasi nawe woku ground senga betting team ekutuukako togamba nti ono yampadde sukali oba ono yampadde sabuni. Never gamba nti ono yandi ku mutima era yasaanidde kusaawe y'okusituka ono asobola okunkomandinga bulungi. Otegere ekintu ekyo yensonga lwaki bakusindikira vetting teams ku ground senga bakugamba tilinda gwe tuwa kadi gwogenda okuwagira tebandi kuwadde 60% tebandi gikuwadde. Otegera then tutegere ground kyeki. Ground tekitegeeza abantu bali Uganda. Even media is a ground itself because campaigning bwebeera kyovola omubaka omuye atasobola atalina busobozi yakutte sente n'aziteeka ku media n'agamba tikakati mu campaign nze ngenda kukola ki media team en campaigning okategedde akantu ako. So tetulinyirira ddembe ly'abantu kyensaba nga twefudde nti ffe tumanyi nnyo revolution era tugoberera core principles. Never core principle temwina gye mugoberera wabula mulinyirira ddembe ly'abantu erya human rights ne democracy. Okitegere ekintu ekyo. So temutuzinziza nnyo comment ekyo temugizunza nnyo n'omwange njikooye. Okitegere ekintu ekyo njikooye wabula nsaba mmwe nnyini abagizunza tusoke tudde ku core principles. Okitegera tulabe nti kino kigwawa kino ekigenda mu maaso kigwawa. National Unity Platform teyandiyise beesimbawo teyandibayise oba si ekyo webanga obuyinza bonna yabuwamba nga NRM weekola yandibadde tetuwa 60% yandibadde tegituwa yandigambye nti all power reserved to the Electoral Management Committee. Okitegere ekintu ekyo we yandigambye ne since it is not reserved etugamba tukolere wamu tuyina okuparticipating mu 60%. Timu Shamimu Malende n'abagambye nze chairman wano ku media. Okitegera gwoba olaba nti nze nvudde ku bya revolution gwe kola ebya revolution kubanga ne principles za revolution zikagamba teri muntu amakinga mulala akwemakinga wekka. Totunulya shama kikyakoze. Okitegere ekintu ekyo totunulya shama kyakoze oba kyatakoze gwe tunulya ekyo kyotakoze. Ate ne mweno revolution gwe toliwo kubuulira nze kyakola gwe oliwo kukola olaba nti ekkubo nziri enkutte kyamu gwendeka gogoberere tuufu. Okitegere ekintu ekyo then nawe okuwabula si kubi naye senga ojjo wabula ng'oyitira mu principles za revolution ekyo nakyo kijja kukola amakulu. Yes, respect my people them. Shamimu Malende yowaffe Kampala woman MOP Council Lewis Lubongo ya Kampala Central mulabiranga ddala. Honorable Joel Senyonyi tatukoze bubi asobola tukomandinga. Sanubian Lee akuwa meya tumulina. Alex Wise amufumbira dede abantu abo eye front ife je twesize banna Kampala je tugenda okugenda nayo. Mukitegere ekintu ekyo. So timu Shamimu Malende tebakuzikiza. Tuongere omulio mu candidate waffe tulage nti yasaanidde kino ekintu kye baliko tugenda mu vetting baagala kupima maanyi g'aba candidate gayimiridde batya. Candidate wote bagenda kulaba maanyi ge senga onaasirika nowefuula dump mbugwe toyogera towulira. Okitegera nowefuula deaf and dump mbugwe towulira toyogera. So tokkiriza muntu kulinyirira ddembe lyo. You are simply participating in a democratic exercise under a revolution. Okitegera however fundraising it is a core value of the National Unity Platform. We are simply supporting our political party okugenda mu race. Okitegera okugenda mu race kibayita inclusiveness. Okategedde. So zona values oba core principles za revolution is a must do. It is a must do. Wabula is core values woba osobodde olina kwoteeka kwoyagadde kosobodde konna oba tosobodde si musango naye oyina ebirala by'osobola okukola ki okwenyigiramu okulaba nti ensi ekyuka. Respect my people them, respect my big brother up top. Yeah.